Mundaba endala Bayibuli egamba Yesu yakwata abayigirizwa be n'ajjako abamu n'agenda nabo ku lusozi ne balaba kye batalabanga. Nyina ebintu ebimu bye njogera olumu ne mulowooza nti oba nsaaga oba nkuba nnyo olwali mbumbeera nnyo mu lwali ate nno mba siri mu lwali era ndi mu nakugambye bw'osanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'omugwikiriza bulungi bw'ati ng'alina seconds 3 nga by'oyagala togenda kubimugamba kubimalayo. Concludinga n'ekintu eki mugamba akuteekeko emikono. Temugamba nti saabagamba. Convention yonna bwe muba mugifudde ya kubanaaza bigere na kubakwatako okugenda nga ettaachi ng'akuteekako ttaachi. Convention at least ebeereyo ekyo. Ani yalabye post His Excellency gye yakoze nga Solomon Kampala aweza emyaka 21. Genda osome post yeri. Genda osome post ya His Excellency. Olabe Kyagulanyi w'omunda. Naye jjukira ebiseera ebyo bye wandirowoozezza nti teyaliiye ojja kakasa nti era yaliiye. Singa mbadde nnina obudde nandibadde ngibasomera naye obudde bugenze kubanga ngenze okutuuka wano ng'eddakiika 13 zivuddeko. Yagambye omwana we yasabira omwana we yatubudde n'ensonga lwaki yamutuuma Solomon. Yakotinze Bayibuli okugimalayo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bw'oba osaaga mmwe mu biro bye mulowooza nti yali badman ate yali more spiritual than musical. Yali more spiritual than musical. Agambye omwana we ajjukira bwe bamugamba nti ozadde omwana wa bulenzi n'amukwatako omulundi ogusooka bw'ati. Alina ekintu kye yawulira era ekintu ekyo yakiwandiise kyonna n'akimalayo n'agamba kwe yava okutuuma omwana we erinnya Solomon. Remember Solomon mutabani wa King David. Kitegeeza Kyagulanyi yali alina ekintu ekiri mu ye ng'ekyo kisirise. N'atandika eky'omwana. Ni mu bye yamusabira yagambye bw'ati. Yasabira omwana we n'amukwata bw'ati mu ngalo. Mu bye yamusabira n'amusabira a spirit of discernment. Myezi ng'esatu emabega nasomesa ku discernment. N'amusabira okubeera courageous. N'amusabira okubeera ne wisdom. N'amusabira bw'otunuulira post president gye yakoze nkwegayidde bw'obanga tewagisobodde kugigira ndowooza tujja gisoma mu ttumbi mu kiro oba oli awo nja gibasomera mu ttumbi mu kiro oba genda osome post eri ojja kakasa nti mu Kyagulanyi mulimu Kyagulanyi omulala. Naye bw'abadde amaliriza wansi agambye alina ekintu kyawandiisa n'agamba embogo tebagirunda. Bw'abadde amaliriza agambye embogo tebagirunda. Tebeeramu muguwa neŋŋamba Mukama lwaki ndi bwante ente bagirunda. Embogo tebagirunda. Eyo nno message ebadde nkulu. Embogo tebagirunda.
wakiri okusula mu kibira embogo tebagirunda wakiri okufa embogo tebagirunda genda osome speech eyo buli omu mukama agimubikkulire nga bwana ayagala bw'osoma ebintu Kyagulanyi Ssentamu byagambye bye yalowooza lwe yalaba omwana oyo otegeera nti Kyagulanyi si wa bulijjo His Excellency era n'ayogera n'ensonga lwaki yatuma omwana we Solomon n'ebyawandiikibwa bikootinze mu ebiri ojja kugendayo obisome oba tunakisomako ekyawandiikibwa kyakootinze n'ebirala byayogedde nga biri mu bayibuli mu bintu byayogedde biri byonna bijjudde bayibuli byonna kale Solomon Kampala tukwagaliza amazaalibwa amalungi yabeera mwana mulungi toswazanga kitaawo yakola David yakolako bye yakola n'olunaku lumu Sulemaani yatukwasa ensaalwa n'agamba laba kitange bwabbulukukidde mu nze kino kyali kirooto kya taata naye nze nkimaliriza so ebigambo ebyo bikugoberere era bikubeereko mu linnya lya Yesu kakati njagala kubeebaza nga sinagenda eyo mwena ab'omu USA mulina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 13 bambi mukole kyonna ekisoboka musobola okwekwata basatu bana bataano ne mwevuga mu mmotoka emu musobola okuyita train abalina kyomwekengera ku byabiwandiikwa nabiki musobola okutambula ekiro oba mu train mubeera safe nnyo mugende mubeereyo mwese omukolo ogw'ekitiibwa ya kugambye osobola okutwala byonna okuwabula okunenya okugattako oba okutoolako okusiima n'ebirala byonna twala ideas amwe zijja kutukola bulungi nnyo oba oli awo tomanyi osobola okuleeta idea egi ne mugimaliriza ng'eyo bwe mugitwanjulira enkya omusajja avaako kisoboka wali omuntu ayinza okuba nga alina idea wallayi ng'ate erina chipu nnyo ate nga nyangu nnyo noyogera ekigambo ky'amagezi kale eyo nga nvuddeyo njagala kubeebaza abooluganda kubanga tujja wano ne tubaleetera ensonga ez'okulwana ne tubagamba waliwo kino mujje tukikube njagala okwongera okubasaba okutwitinga mwongere okutwitinga nga tuexposinga Museveni tumuexposing ebibi byakoze mu East Africa ensi ebadde esirise nga temanyi njagala tubiwandiike nga ate tuli bannayuganda in fact bw'omala okukiwandiika teekako logo ya Uganda teekayo eri kafulaga ka Uganda ku titiyo ku exyo teekayo sembyayo kafulaga ka Uganda abantu bategeere ddala nti ffe bannayuganda ffe tuwaabira Museveni baleme gamba nti abana Kenya be bawaabira Museveni ku internet tubeere ffe bannayuganda teekako ekintu ekiraga Uganda teekako logo eraga Uganda gwe yonna gy'osobola naye teekako kafulaga ensi etegere nti ffe tubuulira ensi ffe tubuusa ensi mwogere ebikolobero Museveni byakoze ensi ayagala biwummuliza mu bayisiraamu no abayisiraamu si batujju mu ggwanga Uganda so muveeyo mukirwanyise nasabye ba ambassadors baffe mu Middle East mukozese ekintu kino mu exposing Museveni tumugobe mu Middle East mubulire bakama bamu bo bajja kitambuza bukasobulira mukama wo omu kijja genda okuziba nga egombolola etegedde enkyo omuluka gujja kuba gutegedde gundi constituency yonna district ejja kuba etegedde Middle East yonna ejja kumala ebitegeere gwe bulirayo omuwarabu ogwo naddala mu abakola mu biyumba by'abanene mu Middle East ekyo musobola okikola mukwate ebifaananyi mugende ku media
mujjeyo ebifaananyi by'abamasheke bonna abakubiddwa amasasi mu Uganda abataliiko fayiro. Senta mutaliiko fayiro, Kidda taliiko fayiro, Muwaya taliiko fayiro, Bahiga taliiko fayiro, bonna by'amasasi tekuliiko alina fayiro. Anas Kalisa bamuwa butwa, Muzaata bamuwa butwa, byonna mubiteekeyo, muteekeyo ne mubalage ne buno obufaananyi buno bwe bakoze obw'Abasiraamu. Be balaze mbu babasalira omusango gundi ogw'obutemu nga bambadde ng'Abasiraamu. Lwaki bulijjo mubaleetera mu uniform y'eruzira? Olwaliro lwaki mubaleetedde mu ki? Kale kakati nga bwe tutweetinga okkirizibwa okufulumako kebweru n'otweetinga n'oteekayo n'olyoka n'okomawo. Museveni ye yatta abantu ng'ennaku z'omwezi 7/8/98. Nabatereddeyo amannya ga famire zaabo abattibwa. Muzuukuse famire zaabwe, muzuukuse American Embassy, muzuukuse America ng'eggwanga, bakole investigations ezaddala. Museveni ye yatemula abantu. Ekyo nno temukivaako. Waliyo akamunyeenya naye X zigulamu. So mu X nga bwe musobola. Eyo tuvuddeyo. Tujja ne tubagamba bannaye tukube wano. Njagala kubeebaza najja ne mbabuulira lwe nabaleetera abasumba bano abakola simanyi Pastors Network, ejjenge pye eryaba New Generation Pastors Network simanyi. Abaali ng'ennaku z'omwezi 4 baali balina okusinkana Museveni Kololo bifulopinga. Abasumba bakaayo okwetoloola Uganda yonna ne bagamba baana mmwe mwana gwe bulijjo byeyogera nze saagala biwulira na kubimanya nga ndowooza mmwe mwonoona ekkanisa nga ndowooza baana mmwe muli naye namaze okukiraba bano abasajja bayaaye labayo bano abasajja ki kye batukola. Gift yalidde ssente za banne ababadde nga beewana mbuno mbu Yesu tagaggawaza bo bagenze wa Museveni alina school fees kubanga Yesu talina fees, talina yadde ezikuba talinamu yadde ekuba ennyonyi. Mbu Yesu talina yadde ezigula gundi kwota ya sukaali. Kati bo bagenze wa Museveni ne babakuŋŋaanya Uganda yonna tebazifunyeeko. Gift Mugisha wuno kansooke mbawo ennamba ye. Ono yagambye mbu nno pulezidenti waffe bagenda muwa obutwa. Mbu bagenda muwa obutwa bagambe mbu ne gavumenti etyegambe bannaayo omusajja bamuwa bamukoze wuyo okuwa omusajja obutwa. Mbu nno ali mukwano yintinga omulabye. Ambawe ennamba ye. Ennamba ye njagala mubimubuuze, njagala mumubuuze oba mu byonna Katonda amugambe ebyo bya kisiru. Mbuno Katonda yamugambye mbu Kyagulanyi akomewo naye akomewo kasirise talanga kuba aleekaanira nnyo ku kkubo. Katonda n'abulwa otulo. Ennamba ye abasumba yabbye ssente z'abasumba babasuubiza miliyoni 2 buli muntu ajja yazibamye
Enamba eri 0787 73 56 74 0787 73 56 74 eyo ye namba y'oyo omwami ssebo awo obunnabbi nga president bwe bagenda omuwa obutwa. Ani agiwandiise eri 0787 73 56 74. Okay, nsaba mumukyalireko mumuwe biri eyo nvuddeyo mwongere okutusabira Mukama atuwe ekisa okuyimirira olwawo wetulaga. Naye wulira, Mukama bw'aba mpadde ekisa ngenda bateera ebyaliwo. Mwalabye Museveni bwe yayogedde yazze n'ayogera ku engeri Nammeere mbu Nammeere baali bagenda mutta mu kalulu, mbu n'agenda Lwakitula mbuno ng'akalulu kawedde nga baagala mutta, n'agenda Lwakitula ne guruupu y'abavubuka ne bannyonnyola Museveni bamugamba ffe tugenze ne bamubuulira ensonga bo Masaka bagenda kugisimulawo bagitwale bagiteeke Kenya. Museveni n'abeegayo n'agamba temuggyaawo Masaka mbawadde Nammeere. Era alina essuubi lingi nnyo mu Nammeere ne Balamu bagenda bigendamu mu politics naye nyina paati ya Secretariat awo. Mukama bw'aba mpadde ekisa ngenda bateera obutambi, nja bateera obutambi ebyaliwo wakati wa Museveni ne Nammeere n'okufa kwa General Sande Deo Sande eyali akulira Kasijjagirwa. Era obutambi buno bumaze okutambula mu bajenero mu magye abanene babufunyeeko. Waliwo abanene mu magye ababufunyeeko n'abakungu abali okumpi awo mu top cream awo. Biki ebyaliwo Nammeere bye yawaayira Deo? Siwagira Deo kubanga naye yali atubonyaabonya, naye njagala otegeera ekyaliwo n'ensonga lwaki Deo yafa mangu. N'olwaliro obuuza abantu abali okumpi ne Deo, engatto za Deo tezirabikako ze yali alimu. Nakugamba bw'olaba ku ngatto za Deo nva ku internet. Kale olukwe lwonna nga bwe lwali ebintu Nammeere bye yawaayiriza Sande Deo, munsabire I'm yet to grab them. Ab'omu gavumenti babifunye ne beesisiwala. Nammeere atema omugambo, yamala okutema omugambo ate n'atega n'ekibatu. Nammeere n'atega Museveni ekibatu. Geega amaanyi g'olaba gaayogeza. Munsabire nfune obutambi obwo. Mugenda kutya. Kale byebyo nno sayidi y'e Masaka si birungi. Mu kaseera nga banna NRM batandise okuvaayo okwerumiriza. Tuzze tulaba enkaayana eziri wakati w'abakulu abo mu kibiina. Era nga bakulaga nti wadde be NRM nnyo naye bagamba bo Nammeere tebaamusiima. Ekisooka bagamba nti tawa bantu kitiibwa. Bagamba talina mukulu gw'atya. Attatta n'ekibiina kyabwe. Mu bigambo bye
tebirimu wadde akawoowo. Tamanya nti ayogera n'ani oba ani. Kakati banna NRM ne bagamba nti ne Mwai Museveni tetugaanye oli mukama waffe, naye bw'obanga okola okulonda ng'oyagala okuwa omuntu obwa minisita, sooka ng'omukebezeeko ne ku mutwe, kubanga abamu tuyinza okulowooza nti just ebigambo byabwe bibasimattuka naye ng'ate balika ekikyamu ku mutwe. Era abamu batuuse n'okwennyamira nti omukyalo ono yali teyawangula kalulu e Masaka, naye beebuuza nti lwaki baamuyisaawo mu nkukutu ne babba akalulu kwe yali awangudde, basobole okufuna amaanyi agalangirira ono ng'ate bamubalidde ekifo kya bwa minisita, kye balowooza nti tegwali mupango, ono omukulu bamukukuse bamuyiseewo afune obwa minisita. Kakati mu kwogera bino, Mwai Museveni yeeyanukudde n'agamba nti ensonga ze lwaki yaleeta omukyalo ono, bannamasaka beekyanga ne bagamba nti bw'atabeera ye, wamma tebagenda kukkiriza Masaka kukulemberwa bantu balala, era nga bagamba nti waakiri beekandagga Masaka ne bagivaamu. Mwai Museveni ng'alumirirwa n'agamba nti yasaba okubala obululu okwo kuddibwemu, ye kyalumiriza mbu ne kizuulibwa nti Namere yali yawangula obululu naye ate n'abbibwa. Bo bannamasaka ne bawakanya ne bagamba nti mu kubala obululu kuno mwalimu ebbokisi ensumulule, kiteekwa okuba nti obwo bwayongerwamu bwongerwa, buwa omukyalo ono amaanyi agawangula oyo eyali alangiriddwa ng'omuwanguzi. Kakati olutalo lubaluseewo, banna NRM bagamba nti oba kifo ekyo kukifiirwa, tukkiriza tukifiirwe, oba nga tukiggyayo naye nga baleese omuntu ayinamu ku mpisa, naye naffe tukooye okuswala. Awo we tuli, ennyumba ya Sitaani ekutte omuliro.